Kansoko congratulating bonna abalayidde nga aba National Unity Platform abalayidde olunaku olweggulo. Congratulations upon your hypocrisy. Yes, congratulations upon your hypocrisy, but we are watching every step and every move that you're doing. Oshekera kwanga mutuza musenga vudde mu ngaddemu wa fasad democracy. Wabula ekintu kyengenda okusaba mu Uganda kiri kitwani sose ne tulindako okulumba ekibiina. Yes, kwa video ezimu nzirabye nga zirumba kibiina. No, tetulumba kibiina kuba tunategeera stand ya kibiina kino. Abantu bano waliwo ekintu kye bayita fasad. National Unity Platform nga yekola guideline naye tegenda kuforcinga muntu yenna okulayira oba obutalayira, tayina kwegenda kuforcinga. Okitegeera ekintu ekyo. So, tetumanyi stand ya political party, tetumanyi meeting yali ku One Love Beach Busabala yali egamba etya. So, let us watch the space and see. So, if you want to blame, let us take this on an individual basis or on an individual level. So, buli ajjayo ogutwebwe mbwalayira oyo tumutwalire nga yo omuntu, so si kubiteeka mu kibiina. Stand y'ekibiina tugenda kugiraba ddi. Senga ekibiina kino kikeera ku makya ne kironda leader of opposition, that is accepting the sanctioned opposition status. Oshikira accepting the sanctioned opposition status kitegeeza nti ekibiina kimaze okutulyamu olukwe. So as of now nga tunategeera nti bakigenda kulonda leader of opposition bate kigenda kulonda shadow cabinet, let us first play it cool. So ka tulindeko, yes, let us not judge time ebera time yokka. So obudde si bungi nnyo, obudde butambula. Twali mu myaka 5 luli ne tujja ne tuyingira omwaka gumu, ne tujja ne tuyingira 2 ba politician ne boogera ebikume ne balirete eggaali ziriye ne baziyiwa ekabulezo nazo ne tugamba eno senga erumba ekibuga ebeere emaze. Bwe bamala okulonda bakola batya, badda mu bumoli ne babeera eyo. So kakati bakomyewo kubavudde ku ssaawa ya kulayira, bali mu kulayira era bwe batimba nze ngenda kubeera bwenti, ngenda kukola bwenti. That is your nonsense and it is not funny. Kamloza anti bitunyumirira tubawana just tubakeneka tugamba zino embuzi nazo tuziwonye kubanga eno revolution kabeera kasengejja kidamu, eno revolution kabeera kasengejja. Yes, kati mwena mwe tubategedde. So I'm not gonna just mark them. Kino kye bakola kigenda ku stopping a revolution? The answer is no. Kidamu kye bakola kigenda ku stopping a revolution? The answer is not. Ekisobola gistoppinga. Okitegeera National Unity Platform kyeyina okukola kye kigenda okuslowing a revolution. It is only going to slow the revolution or to push it to a fast speed, okugiteeka mu fast mode. So ekintu kyangamba muna Uganda kiki, let us not first judge the political party as of now. So katugirinde tulabe egenda ku legitimizinga oba nedda. National Unity Platform ye legitimizing etya. National Unity Platform egenda ku legitimizinga senga agenda mu kooti. Ekituufu kiri nti tebagenda mu kooti. Lwaki? Ani yagikwatira flag yali president yali flaga PRA tebagiteeka ku kooti. Yakyo vula banzo olutalo nalinina ne bana abantu nga tubabuuza oli wabeera tagenze. That is the stand of the political party. Webanga tulina certificate of participation, kakati tugendera kuki? Kakati bana abalayira bo simanyi kye bagenderako okulayira nga bonna bakkiriza ne batuga it was a military operation. Okiga bonna bakkiriza nti akalulu ako tekamiti nga democratic process. Kati mugenda kukola kimu poli, mugenda kukola kimu parliament. Saagala munna Uganda badde wano bakusiriwa zente balina kye bagenda okukolera, bagenze kulya ssente. Nkiddamu teri kintu kye tusobola kukola kweno stage, teri kintu kye tusobola kukolera mu system tekiriyo. Nkiddamu kweno stage teri kintu kye tusobola kukolera ku system. I stand to be challenged. Bagamba always nze nteeka gundi debate zange nzifula open, but I don't see any challenge. Ekyo bagenda okuresortinga ku kuvuma, that is all they can do kye basobola okukola, but they cannot out reason me. Teri kintu National Unity Platform kyegenda kukolera mu system essaawa eno tewali. Ekintu kyeyina okukola kiri eki, it is to boycott kyokka. Then once they boycott, kitegeeza nti kyetwogera waneeno ku ground kyekitambula nekya international standards, kubanga kugundi tugamba abazungu bano don't legitimize. N'abantu bangi nnyo mwavuddeyo ne mutandika okuvuma abazungu banange America naye nga just ekizibu kyabadde kya oluzungu lwe bakozeseza kati okugatta embassy kyabadde yogera n'ogatta neno department kyabadde yogera, then awo wazza obuzibu. Okitegeera ne mulumba abazungu naye sinnabalabako mulumba abakaba mu abalayira bo sinnabalabako because kyemwabadde muvunaana abazungu, it is the same thing that they are doing. Okitegeera ate gwe ogenda kutandika oti okuvunaana omuntu gweyagala akuyambe nga gwe okola opposite. Okitegeera ogenda tandika oti omuvunaana omuzungu senga akera ku makya natandika ng'abantu bamwe balayidde, omuzungu natandika okuwa system eno ga sente n'abawa sente, kati ogenda kumuvunaana ki? Ogenda kumuvunaana ki? Manyi nabagamba eno revolution it is just understanding, but when these politicians come they think we are fools and they are the wisest. Osige nene batandika okugamba kakati muna Uganda onasituka then onasituka.
that trash ekyo kya kisiru gwe Munnayuganda tosobola kusituka nga toyina direction toyisobola kusituka nga toyina direction ekwewa leader kino ekintu kyaliko Mozambique temuloza nti revolution eno so sijako ne Mozambique nkidda eyo Mozambique yakona era government ya Chapo kati ekwatagana ne France bulungi nnyo kitya Chapo bagenda mu kalulu bali mazo okukola teka za nga kina kugwa kuolo Chapo nabba kalulu wakabba Mandalene yafuluma n'agenda e South Africa. That was the plan. Bano bali balonze bano ba leaders bali balina okukulembera zino masses okuzitwala mu direction okulaba nga kikola ki nga bakiwunzika kubanga ye mission ya Chapo yali yakuvaawo ko then embeera etabuke musigere ekyo ekintu his excellence Kyagulanyi yakikola mu Uganda okimanyi nti yali akimanyi nti nga kayina ba leaders bano abawuza nti tuli gumite basobola okuleeta numbers zino wabula ne Kiganda nga tulina okuddayo ku square one kubanga okyali kiganye then nga tulina okuddayo ku ya foreign policy tukoleki tuzichallenging ate saawa eno bo ebanga lyonna babadde basirise bondo bayizo kama national platform badde teriiwo nga basirise era nga abaana ba people power bebakyakuba emmundu zaabwe ku internet ne kugundi zaabwe aba people power kakati mukulayira bavudde bapostinga emu trending say you are stupid and also now abitambuza oli wa people power otambuza politician mbwalayidde oli musirunga ye kidamu nawe oli musirunga ye oyo goli mukutambuza okitegera kati balowooza tunyumirwa kumbe ekintu kye bali mukola kya kisiru they are legitimizing kakati gwetaddemu essimu yo oli mukuyobagana na America okitegera America ya present stand ya feeno tetukkiriza Bungereza teyaweereza na ambassador waayo tetukkiriza ne bakyaliba abamu bennyini tebazze kubanga tebagala kulabikira mu kikolobero nga kikolebwa omusajja is against the United Nations Charter jaliko wabula bano bo ba politician be mwafuna bali batwala antwe akutte gundi ayogera protecting a constitution kijogenda protecting nga kiyogera ko nyini wali mu parliament nga constitution ebajuzamu echa age limit wali mu parliament nga bajuzamu echa term limit wabaddewo nga batiyise teeka lya amaje wabaddeyo okitikira kati what are you protecting in that constitution kicho protecting abakulu asigere kino mulekenga okutuzanyiranga ku mitwe namwe tetuli bantu basiru wabula kugambya as of now tusoke tulindeko tulabe stand y'ekibiina egenda tulyamu olukwe oba egenda sigala naffe national unity platform etulyamu olukwe sengero nda shadow cabinet kitegeeza bakkiriza tibabadde bakubiri nkiddamu senga balonda shadow cabinet kitegeeza bakkiriza babadde bakubiri kitegeeza nti okugulu okwokubiri okwa revolution bakutemya revolution besigaza okugulu okwo kumukokakoka that is the foreign policy ngeje tusigaza tulina okulwanira tulabe nti at least tuteekawo embeera eri tusabe kukola nina kugaye oli otambuza okugulu kumu obeera okongojja so tujja kongojja n'oko okugulu kubanga munnange bano boki babeera basazeewo okitegere kintu so but as of now let us not judge the political party let us judge these individuals because they know what they are doing nze I'm taking the fact that nti ekibiina kyabagaana then mukubagaana bo bakola mputo ne bakola ebyabwe kubanga ne babanga sente president yabagamba nga sente zino muzizeeyo ne bazirya abamu bawuliranga ne bazizaayo abalala tebawuliranga ne bazirya okitegera then nekirala okulayira tekitegeeza nti balegitimizinze ekibiina nti kilegitimizinze ono omuntu yabeera abeera legitimizinze omuntu nga ye on their individual capacity omuntu yabeera legitimizinze nti nze nzikiriza akalulu kali free era wenjogera Munnayuganda Honorable Betty Namboze bakireka kkiriza nti akalulu ako kali free transparent and fair Honorable Mwanga Kivumbi is a terrorist akkiriza kataddamu talina kyatugamba atenze mbagambye gwe batuvire ku babaka loading data kubanzija tukoye ebintu byasenga vudde mu ngaddemu 2021 abaana bali makomera ne tuba wachaze tuga mugende ku front mwalabake dobozi y'abaana bo ngaliyiseewo teryayitawo 2026 batuzanyira kyekimu loading data kubanga wenyendo zitunuza nti ngenda zitunuza mubakawo nze tombuulira ebyo tetwajja wano kugira muno twajja wano kugira ku protecting abufo twagala bufo ekibiina no sense twetegereze stand y'ekibiina senga kironda lead of opposition ne kironda shadow cabinet kitegeeza bakkiriza nti bakubiri kitegeeza akalulu ako ba Alex Waiso Mufumbiro ekyabasibya byali bituufu byonna that is it nkiddamu tibyali bituufu byonna tubeera tusigaza stand y'eki eyina okututaasa egi foreign policy domestically babeera batutemya okugulu era ba MPs bamwe batandise okukkiriza ninayo my favorite MP naye nga ndaba tugenda okwawukana olunaku olwaleero tugenda kwawukana kubanga nze sirina mukwano ng'oli mu kusiriwaza balala ekyo never nze sirina mukwano just watch the space so Munnayuganda
twetegereze ekintu ekigenda mu maaso. Yes, twetegereze ekintu ekigenda mu maaso. Bonna ababaka babalayira tebasiriwaza nti no ate kakati fete tuligitimize tetukkiriza ebi speech kakati